Oyo Sura ng'ayingirawo ku kkooti abantu nga bamukubira omulere bagamba nti omwami asibisizza wa bwereere era yagamba nti ali mu kutya okw'amaanyi. Tulabye n'abakyala ab'enjawulo nga bavuddeyo bakutte ebipande abagamba nti bo baali babalwepinzeeko nga baana bato naye nga balumiriza nti tosobola kutambula ng'oli mwana obadde toneetuuka ne bakulwepinga ne bakudifairinga enkeera n'osituka nga tolina kamogo konna n'ogenda ne ku ssomero n'osoma ng'abantu tebategedde. Bakyala mbabuulire nzijukira bulungi nnyo banzijako embuzi eruma embuzi wajja wano nsayikale teguba mungi nnyo naye nga gujja walo tosoma olufunamu n'olusujjasujja naye omwana oyo bwe bamukwata enkeera yakeera ku ssomero atambula bulungi. Mama n'atabuuza naye mama kyoyo atateekenga buliri bw'abaana. Mama ki olaba omusajja ne wagenda kufuka okuba omukono oti n'obala n'essaawa z'amala naye mama ye n'agenda n'akukuta omwana oba yamukwata naye era omwana n'atasambagala n'ono ali wansi kuwulira n'oli tetulinga labi bannange naku z'omubbi zibaana zokka naye embuzi eruma. Allahu akibaru. Simujjukira ate nga tuvuddeko era basingo mothers nabo tebalutumidde mwana bagamba nti ono Hajjat atuuse obbadibisa naddala bo singo mothers bali awo nga kati abasajja mbu bajja kubanga babadde fenga abakyala basingo mothers tugenda kudiba ow'ensonga abasajja bagenda kukola ki walina mwana wabuwala wadolina wabulenzi omusajja ajja okutwala kubanga jjagamba ne bwaba mwana wa bulenzi nga musiyaze okitegeeza kati tugenda kudiba olw'ensonga y'omukazi gwe bayita Sura omufere w'e Kampala bannanga ate nekyensaba mu abasajja oba abalenzi abato bwe muba muwasa banne muwasa bye mutegeera towasa kabina towasa feesi wabula noonya ekigendo tononya muntu agenda kujjako bibyo byakusanze nabyo bw'oba owasa wetegereze omukazi akusanga atya n'omukazi n'akugamba nti oyo mugobe simwagala tikuba yakula bw'atyo ate nga yakumya essengezo waliwo ebintu byemuyinza tugamba mbu lino ttogo naye mu butuufu ate waliwo ekintu kyendaba nga abasajja olumu temutegeera omukazi tosobola kukugamba nti nokola bwoli nawe n'okikola kubye nnyo nga ekibiina kyo kyabwannakyewa oba olwanirira ddembe ly'abasingo mothers abazaddeko ng'obalwanirira bafuna abana abawasa nze nnwanirira byonna ekitegeera kye nnwanirira ate nvumaganya abakazi abajja bakola ebintu bwe biti nga mwagala bikolerere mukole ebyammwe bw'onookola ebibyo ojja kubeera bulungi mukole ebyammwe bw'onookola ebibyo ojja kubeera bulungi naye nga bw'onooyagala ebikuwedde ebikolerere sisuubira nti ojja kuba n'emirembe kubanga Sura zaatwala ebintu by'abasajja abatali abatali babisi ekitegeera oyo si yasoose kati ye anaakomawo nakubeera nga azitwala ebintu by'omuntu banna enaku z'omubbi zibeeranga zokka Sura nekisuuya oba kati yeetuumye kasibwe nze ate simanyi muntu agamba nti nze suuye nekisuuye ani ono Hajji mwizira ate egende n'amala n'abeera Sura nekisuuya kazibwe yatugambye nti yagenze mu gazeeti kati tuli mu kkooti y'abantu ey'amateeka ewedde bino biwanvuye ate waliwo omukyala yavuddeyo n'akuba omulanga nti munnanga abasajja mulekerawo okuwasa basingo mothers era mbu woba omuyina ewaka
kakaseera omukwate ku nkono. Temuwasanga ebikazi ebizaddeko mu abavubuka. Na buli musajja yenna alina omukazi nga yanoba n'omwana kyekiseera omugobe ekiro kya leero. Mbakubira omulanga bwe n'abavubuka batannawasa. Ebikazi byonna byonna mubigobe ebyo ebirina abaana. Lwaki obi? Ne Hajjat yali yagenda okumuwasa yamusanga bamuzaalazaala mudda. Ne Hajjat yali mukadde bamusanga bamuyisaayisaamu eddegaali. Soba okola dibira ku lujja n'ogwoma n'ibizibu byo. Wamma tebawasa. Tebawasa ebikazi ebizaddeko. Era ababiina. Abagobe ekiro kya leero. Bwe muneekyusa mbuliri mubakutte. Mutya okwekyusa namusobola okuguluma ogamba bane mama mpelekerako mu buliri. Mu kiyigo bwe nagenda mu kiyigo nkutta omwana. Bulemba mugenda ofuka nga muganda ogoba ebikazi ebyo babawerekere mu kiyigo mugende mufuke. Ate bambi ne mama wa Hajji abaddewo naye kigambibwa nti kuva we yawulira amawulire ga mutabani we nti bamuteekako omusango omunene bwe gutyo n'asibibwa teyasigala kyekimu era aleeteddwa mu kkooti nga bamukwatiridde. Mama wa Hajji. Teya Hajji asinzidde mu kaduukulu gy'aziddwa ne yeebaza Abannayuganda abamubeereddewo. Mu bigambo bye agambe ye talina maanyi naye amaanyi gonna yasigamye ku mmwe. Hajji toba na kutya kino kijja kuggwa. Nsaba annakirize abangondeze ayinza siyina maanyi mwe maanyi gange era kyenasuubiza omukyalo oyo bwe yansindikira akantu ako saawa zaali 10 ne mugamba Anna wange ajja kukolaki ajja kunwanirira kuba saayina amagezi gonna Hajji kiwedde dawali Hajji dawali Hajji dawansi wange jangu. Ate abakyala abamu bavuddeyo ne bagamba nti basabira Hajji aveeyo bulungi era bo beteefuteefu okumunyigira ettooke era nti bajja mufumbira nti kubanga yatomera nnyo okufuna Hajjat amulabisiza ennaku. Tata Hajji tukulinze fe abateesabika be muyita bakafiire abeesabika babatuusiza wano naye nkulinze taata njagala nkufumbire ettooke ng'ovudde munda. Ndayidde nzalaavumasa ngenda kufumbira siri kulabya naku taata oli musajja mulungi bakubonyaabonyeza fe boolaba tusula ku bunkenke basingwa maaza tebatukwatirangako baana naye n'oyimirira n'ogamba ngu bakukwatira omwana mu kasenge ku kitanda batulage kaddeeka wafuluma otya. Njagala kubuuza mukazi gwe yafuluma atya mu buliri bwo olaba omusajja yeetuusa bw'ati eriiso n'ogira bw'oti n'osula ku simu ye ng'ogikankandaliza yakutolokako atya mukazi gwe yakutolokako atya mu bantu bonna ebikazi ebijunjuru n'alondamu omwana wo. Twagala mazima twagala tulage n'akatanda ako keyawalamba kuba ndaba musajja muwanvu yagenda kati awo wenjagala okulaba. Taata Hajji ndi wano nfukamidde bw'oviira munda taata tulwana Katonda waali mwenkanya nkulinze taata ojja nkutwale. Okisanga Uganda buli kye weetaaga okuba ng'omanya ate Banamateka ba Hajji nga bakulembeddwamu Honorable Muhammad Nsereko. Yes, bavuddeyo ne boogerako eri abantu oluvannyuma lw'okubanga first reading ewedde Hajji n'addizibwayo mu kkomera abagamba nti balina kye beesigamyeko okuba nga bateekayo empapula basabe Hajji abe nga yeeyimirirwa. Kaakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kkooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 lwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Hajji Ali Mwizelwa. Ekirungi oludda oluwaabi luzze ne lugamba nti obujulizi terunaba kuŋŋaanya bumala naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'11 gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kkooti
nti kyeyoleka kaati nti bwe batuusira okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji ali kiteeka okubeera era ne mu kkooti enkulu kubanga yeevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna mwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina naye bagambye obujulizi tebuwera so bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. So ndowooza tujja kusigala nga tulindiridde ebinaaba bivuddeyo affe weetuli tujja kutambula mpola mpola era tujja kubanga tuyubatuusaako. Nnaku olwaleero pulezidenti w'ekibiina kya NUP ayogeddeko eri abantu naddala abadde ne famire ezo ezirina abantu baabwe nga baabuzibwawo babanoonyeza tebabawalaba. Drone zajja ne zibawamba abamu baabalaba abamu tebaabalaba bawulira biwulire babanoonyeza wonna wonna police station z'enjawulo naye nga buteerere so babanja abantu abo. Kakatambe nja kukabawa olulala naye nga tulaba nti batiimu Hajjat nabo beekalakaasizza era nno zino ettiimu ebbiri zonna buli omu agamba ali ku kituufu naye ng'amazima gali nti tuwagala justice oba Nisha yafuna justice bombi bafune. Hajji wabanga talina musango afune justice, Nisha wabanga Hajji wabanga alina omusango Nisha afune justice, ne wabanga si Hajji ya raping omwana twagala omutuufu yani. Gwenga chimuita chichamita baby mama Uganda muja kwanza mu decide wana chamuita baby Hajji kutuso kwechusa chamuita baby nikati amuise baby wali aneka kati amuise ngamba mama wabasi ndakubize kucha abada ita chiganda chi chiganda chichana to mukazi to mwachi chali abantu abamu bavudde ne wakati bannange muleke abalamuzi bakole ogwabwe nti mubabuzaabuza onaakola kino onayogera kino onaleeta kino ntabange abantu omulamuzi anaasalamu ati ekituufu kati mwewumuzeeko Hajjat ono mumutadde ku pressure nene ndabye ba TikToker ba YouTuber ate bannange muli babi kuba mwe muleetera abantu okubasiba oyo omulamuzi agenda naye kutuuka ati kuba naye muntu omulamuzi naye muntu mutuuse w'omulamuzi mwogere ebigambo bingi mumutaddeko pressure ajja kusala n'ebitaliiyo n'abalamuzi batyo basabula ayinza osala obubi omusango ayinza ogusala obubi asanyusa abantu nga Hajji teyazza musango asobola okuta Hajji asanyusa abantu nga Hajji omusango yaguzza naye ng'obuzibu buva kuki mwe mwennyini abateekawo pressure aba abantu abo emizina gisobola okukanga bagenda musiba emyaka 10 bagenda kumusiba we bati bannange muve mu musango gw'omukazi nga tuvuddeko eyo munnange esitole zo tezigwayo mwana muwala namukasa alese esitole y'abindeeba bannange ono omukyalo oba ebintu abijjawo alese esitole y'abindeeba we yajja ssente ezawasa simanyi Precious Remy gwe bibino yavuddeyo bweru nga baŋŋamba mwami bindeeba mu covid bwe yaliwo jjukira avuga Uber covid bwe yaliwo gavumenti yabawa buli muvuzi wa Uber bano abantu abagetting affected yabawaayo $600 just nga babawaddeyo obuwinga bulaba nti minisita naffe batuwaayo emitwalo 10 abaazifuna kati bwe bamuwa $600 temugamba kakaaga ng'azikozesa bwe yamala ozikozesa bano abavuzi ba Uber babawanga obugumu ekitundu ng'osooka ewola ogumu ekitundu okuva mu gavumenti mwami binze nga yeewola ogumu ekitundu okuva mu gavumenti bwe yeewola ogumu ekitundu okuva mu gavumenti nga baspendinga sente covid bwe yaggwako nga baspendinga sente ogumu ekitundu ogwo gwa $1 gubalibwamu obukadde 54 nezigwamu ez'e Kampala munnange
covid ngaggwa nga baspendinga sente kati ate mu America bwe weewola sente mu gavumenti ezo sente ze baabawa oba olina ozizaayo naye buli lwolwawo zizaayo interest erinnya interest egenda okulinnya mwami Binde baba badde bamubanja $3,000 ejja $1 bangambye guli gwabadde gumu kitundu bazikubisizaamu emirundi 2 ne giwera $3,000 ejja $1 amawulire bagampa bubi imbu bwe sente bwe zamulemeredde nga nnyingi jjukira bazongerako kati mwami Binde kye yakoze jjukira ayina passport ya America kye yakoze ng'afunira famire ye visa ng'abatwala bonna Canada era bali Canada tebali mu America gemawulire gembadde njagala obbagamba anti babadde boogerako embuzi zesaajogeddeko namukasa waabwe nga sibitegeera nga sinafuna amawulire matuufu oba yampadde amawulire naye mwogera olugambo lumukendeeri sitole yiyo nga woogiwulidde awo omuntu yeebuuliza nti yaabange ofa kino ensi nti muleke omukyala anyumirwe ensi ye ne bbaawe oba esente yazijjabwa be bamanyi naye ng'ate amawulire ag'ennaku agabadde gakagwawo nti Sheikh Anas nti afudde kitalo nnyo era kitalo ddala oba oyinza okugamba nti Mukama amujjuludde avudde mu bulamu bw'ensi eno ebisingawo tujja kuba nga tubikutuusaako era tujja kuba nga tubikuwa enteekateeka zonna nga we zigenda okuba nga zitambula naye nga amawulire amabi geego agavaayo mba maliriza ensonga za Hajji ne Hajjat ate nga tezireeta bad black nno si musanyufu ate alina ensonga ze lwaki si musanyufu na bintu bino ebigenda mu maaso era naye nja kuteerawo opinioni ye nga ye bad black nga waabirabamu bibino ensonga eyo eri waggulu yeeyongedde okukakasa nti sitaani takyatuma wabula yeesitukira sitaani era kuno ku dduniya abaddengako sitaani mukazi nga nze era sitaani azaala ekitonde ekisajja n'ekikazi sitaani ye mukyala eyazaalako najja ku dduniya kuno n'amalako abantu emirembe Hajji ndi ttiimu yo nsaba Allah akuteeremu obwangu akusobozese okuyisa mu mbeera eyo hasbi Allahu walimal wakiilu Allah akumalire akuggyeko eri ezzambi eryakusibwako ya Rabbi akuwe ne Jannat Firdausi ala era Hajji bw'ovangayo ng'obuliddwa omukazi nga bonna bakwesambye Hajji wendi Allah bw'aliba akyampadde obulamu jangu ompase sirimu ddadi ajja kitegeera nti tukoze mwoyo gwa ggwanga naye nga tewali kitaggwa ettako terizikiza muliro nakyo kijja kuggwa ani aliwolereza ku mulenzi ani aliwolereza ku baana ab'obulenzi bannange mmwe abazaala abaana balenzi you can understand ani aliwolereza ku basajja ndi tiimu Hajji mutima gwange gungamba yo innocent and you'll get justice noba togifunye ojja kuvaayo alhamdulillah Allah tagira kibi sitaani mukazi nganzi laja lale sitaani alina kuba mukazi weewaawo okusinziira ku bad black nti abaana b'obulenzi abaana b'obuwala bafevalinga nnyo buli kaseera nti omwana w'obulenzi buli kaseera yabeera mu nsobi saagambye nti ke kaseera agambye nti yo kulaba mu kulaba okwo kwe ye nga bad black alaba Hajji ono talina buzibu agamba ne bwe kyandibadde lwaki abantu n'ob'okukyalo beewabwewa bonna balaba nti omwami ono talina buzibu
takontanyeko ne mukyalo oli agambye nti ye baali bamurepinzeeko nti naye tebasobola kurepinga ne kuca kumaca n'osituka n'otambula n'ogenda ku ssomero nga maama wo tategedde nabo mu nnyumba n'abaana ku ssomero b'osoma nabo nti wakiri ba teachers bandibadde bategeerako ne bamuyita ne bamubuuza nisha kiki kyo nga totambula bulungi nti naye n'otuuka n'okukwata abaana osooka olikodinga obutambi olyoka obuweeyo nti gwe maama omusajja asituka atya n'akuleka mu kisenge n'agenda yeebake ku mwana mu ddiiro n'obutanda obwaddeeka omwami n'atuuka okuwalampa akatanda akamu ak'okubiri nga nisha asulakka waggulu era abaana b'owansi nga tebawulidde era nti nisha nga takubye ku nduulu bagamba nti waliwo ekitagatta tuli ku NCK TV munange obanga tuna subscribinga ke kaseera subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde komawo nabyo tovaawo